Kusoma lulimi Oluganda. Amanya Nakigozi Erina omusomesawo. Mbaniriza nnyo ku online page yange. Sitera kubeera online naye nga nyina okolayo video nga ni online but tukyalaba still amateeka agafuga olulimi Oluganda mu mpandiika, mu njogera era ne mu ntambula ng'Omuganda. So wano tukyalaba still amateeka agafuga ennyukuta L ne R mukitegeera. Tukyalaba amateeka still agafuga ennyukuta ezo kubanga olumu sigwe ndaba nga temunnaba kutereera waawo oli n'awandiika obulala. Amateeka still agafuga olulimi Oluganda tukyagagoberera. Ojja kusanga abantu bajja kubulira Oluganda bakinyimbe nga bakirimbiza nga basagambiza era ebyo byonna ojja biwulira naye amateeka agafuga olulimi Oluganda mu mpandiika mu nnyimba usanga bayimbi nga banoonya olulimi Oluganda nga boogera byabwe naye tulina amateeka agafuga L ne R. Buli lw'oba wandika L ne R amanye etteeka eryo era nkyasimbyewo nnyo siragolooza lwaki sibaawo. Buli lwentambula ku social media ne ndaba nga abantu bakyakola ensobi yeeyo. Amateeka agafuga L ne R mateeka makulu nnyo era amateeka ago ng'abasoma olulimi Oluganda mulina okugategeera era n'okugamanya. Amateeka agafuga olulimi Oluganda mu njogera, mu mpandiika, mu ntambula. Atambula ng'Omuganda, ayogera ng'Omuganda. Omuganda tamukkoola bigambo. Sente nnyina, njagala mukyala naye omuntu awa olulimi Oluganda ekitiibwa tasobola kwogera bw'ati. So ngenda ku ssomero naye nga njagadde nkabalekere mbaagaliza bye munjagaliza era njagala mwongere okumanya amateeka agafuga olulimi Oluganda mu ntambula, mu njogera era bwe nsanyuka nnyo bwe ndabayo abantu abafuba okulaba nga boogera olulimi Oluganda. Sava nakulabye Karim nga recognize that's good. Abantu tubebaze nga bakyaliwo naffe at least abakyali abato tugenda kwongereza awo wennyini tusobole okuba nga tuggusa ekinyusa olulimi Oluganda terugenda kuvunda. Video zijja sigalayo era mbaagaliza ebyo bye munjagaliza senior 4, senior 5, senior 6 or an A-level bentagetinga n'abasobola okubeera nga balabayiga banaye empandiika olulimi Oluganda nkyagiremeddeko sigenda kusimbulawo kigere. Amateeka agafuga L ne R nga tetunaba gategeera sigenda kuvaawo okuba ndaba nga mukyakola ensobi. Social media ntambula n'endaba ensobi ze mukola so sobola kuvaawo awo. Mbasaba nnyo mwongeremu amaanyi ku mateeka agafuga olulimi Oluganda. Amateeka agafuga olulimi Oluganda mu njogera, mu mpandiika. Omuganda tamukkoola. Abayimba ebigambo ebikyamu mu lulimi Oluganda nga mugezaako okwemula please mutwesonyiwemukko. Oba weebudde olulimi lwo naye amateeka agafuga olulimi Oluganda go gagamba ki? Buli lwe gaba nga gatugamba ekyokukola so tukikole. I'm going to school right now era mbagaza bye munjagaliza. Amateeka agafuga olulimi Oluganda nampa wengwa ezo mulina ozimanya. Mujja kufunayo abantu abagamba nti tusagambiza nga abakimezezza okwenjala basagambiza ebyo byonna mujja bimanya naye nze njagala nnyo okukakasa amateeka ku baana abasoma olulimi Oluganda muleme okugwa. Wendi Erina Nakigozi yo teacher. One thing change bagamba have rules of even yourself. Tonywa mwenge nga tokoze bw'ekikati senzi namanya nti sinywa mwenge nga siri safe sagala kubanga nvaako nga siri safe. So njaga kubategeeza ekintu kimu nti mubeere nga kwe muli eva. Emyaka kuva ku 18 ku 2 omwenge si solution. Ebizibu tuba nabyo naye nga solution y'ebizibu kumanya odzaako kino kibaddewo. Yes, let it go but what is next? Whenever you know what's next, then you will be okay and you will know more things. Njagala okubagaza bye munjagaza ababikako na nebo segirinya sinaba kumanya kituufu is it true bambi kijja tumenya emitima gyaffe bambi bw'abatanaba kufa mumuleke. Yaso tumusabira ne Aisha abasajja kabaka wa Buganda tukusaba nti bosanga mu mufa aberumaluma gutusinze nnyo ayibene neero tusonyiwe kale nja kubasaba nti twongere okusabirigana ne Ssaabasajja tetunaba kumanya mbeera kijalimu nenga tusuubira nti ali bulungi. Kale Honorable Segirinya Mukama Katonda amusuuse wabanga mulambu wabanga awumudde ina ilahi wa ina ilahi raji'un. Tetulina kyakola buno obulamu bw'ensi bwe butyo tububeeramu akaseera katono era ne tugenda. So nja kusembyayo akantu kesobola kwelabira muwalange sinamulaba mukyala alisiwekembesa empala erukulina nganda omukyala sikuvuma naye bamye okutegeeza ebigambo bino bimanyi nti tulina class nze nali bonaabona nnyo so muwalange nafuba nnyo okulaba nti nasomera amasomero g'ebbeeyi era njala asomere ku international schools. So that's why munoonya so sagala muteeka eri mukyala gyowamuteeka simulekwa nga gwe bw'ogamba ate kitawe mumanyi. So nze namuzaala sigwa muzaala Mukama Katonda abasobola okunwanirako mulwane olutalo olumpaka nga tufunye muwala wange naye abatabisobola mubiregete mu nkooya nina ebizibu byange I'm already heartbroken so tojja ngamba no sense phones ndi mukoowo Mukama Katonda abakuume.